Obuyigirize si ensonga. Omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu. Mutwe gwe gukweyimirira. Oyingiranga bw'oli mu mbuga ya Sseddugge n'ogifuluma ng'oli mu bedde. Anti omuwanguzi kisumuluzo kya kapyata ya ppiki. Okwewandiisa mu mpaka za Sseddugge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda Septemba okutuusa nga 27 omwezi ogw'ekkumi Oktoba w'ofiisi za Lugonvuzi Show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Sseddugge 2023 Nyola. Tuli kumpewo nkuwaniriza n'enkobaza okubanga otutuuseko abantu basiima abantu baga nti ebintu bino byangu kituzaayo buli kintu osobola okisobola ekijja okwanguyira kiryaki kwe kumanya ki ky'osobola. Bantu basanyufu, bantu basiima, bantu bazibuddwa titugenda kwetondera abo betwakosezza naye ke tugende n'abangi bo banyiivu. Bo banyiivu. So naye ze muliddeko zimala. Bw'obanga obikoze biri amajaani g'obadde okola okumala emyaka 4 ng'era okyalemedde mu bupangisa nga tolina kyolaga, kitegeeza nti Mukama yabikumiramu omukisa bibi. Kati dda mu kuweereza abantu Mukama akuwa omukisa ofune ssente. Ng'oyita mu kuweereza. Makoona tegalina mukisa. Tegalina mukisa. Buli lw'okuba amakoona manyi owedde. Uganda ali ku Lugonvuzi Show ey'ensonga mwebale kubeera nga mwekuumidde ku show eno egenda okubeera nga eteeka buli kintu mu line yakyo mu kirina okubeera. Mbeebaza mwenna bannayuganda abali mu ggwanga Uganda wano ewaka n'abali ebweru w'eggwanga mwenna abagenda okubaako bye mutetenkanya tubasabira mikisa myereere era mwebalire ddala okubeera nga mugoberera eno. Ffe abawalusimbi Tiles Center tukomyewo n'olwaleero okwongera okubabangula ku bika bya tiles, ebbeeyi ya tile n'omutindo gwa tile ogw'enjawulo. Tusangibwa Nakasero Kwadweya City ku kisenge UG 23 era tusangibwa ku namba 0702 2856 n'olwaleero tukomyewo okubeera nga tubabangula mwami Lugonvu. Webale nnyo webalire ddala tugenda kukozesa eddakiika nga 5-6-7. Ekikulu si bwe buwanvu bwa program gye tukoledde n'ebyo ebyo by'oyize mu program gye tukoledde. Wabaye eziri emabega eri wansi ayinza okuba nga alina gyayagala ngeri ne bakola ne basima nsime ne zivaayo balinnya ne bazijjayo. Ayinza olowooza ze zimu naye nga zaawukana kati zino za kisenge wall ne kuno kuliko wall kakati tayiro zino zibeera mu koodi era nze bujja n'oŋŋamba nti njagala tayiro bweti bw'omala okundaga kkala yaayo n'abaana kati koodi bazimanyi. Omugamba bagamba geno gyeyo koodi 033 yamanya 033 ye kkala ki eyo okitegedde amanya 033 kkala ki. Tayiro za fulowa wansi mu kinaabiro ebiseera ebisinga mu kinaabiro tusibayo tayiro ezikaluba oba ezirafu ezikaluba olw'ensonga nti mu kinaabiro gye tunaabira wabeerayo sabbuuni tukozesa bintu ebiseerera ate abantu abamu okuyonja kwabwe si kulungi. Kati bwe kubeera nga kuyonja si kulungi tulina kuteekayo tayiro ekaluba oba erirafu okwewala obubenje. Bantu bangi tubawulira bafiira mu binaabiro. Olumu abayinginiya oba batayira babo ababasibira emirimu egyo tebababuulira nti mu kisenge mu kinaabiro wansi tusibeyo tayiro ekaluba. Katale eno eri ku size ya 30 by 30
zetalo zetugenda okusiba ezitulina okusiba mu binaabiro byaffe naddala wansi zino ziri 30 by 30 bubeera butono bwe buti abamu basobola n'okusibayo 40 by 40 kasita ebeera ng'eri rough ng'ekaluba naye nga 40 by 40 wandigitadde mu kinaabiro singa kiba nga kigazi bulungi naye ng'ebinaabiro byaffe ebiseera ebisinga ekinaabiro ekitandikibwako wansi kibeera ku square meter 2 kati abamu kisinziira amaanyi g'omuntu ne bigaziwamu ne bigenda ku 4 n'ekitundu abalala bakola mu 6 abalala bakola mu 8 kisinziira byogenda oteeka mu kinaabiro kuba ekinaabiro ekyo obugazi bwakyo kyekikuwa biki byogenda oteeka mu kinaabiro olina okucreatingamu space byogenda oteeka ebaafu kati ezo ebaafu ennene tulina okuba nga ekinaabiro kinene nga kumpi kituuka mu square meter nga 6 kitundu ku 8 bw'oba bakuteekamu ebintu ng'ebyo naye nga tuba tugenda ebitandikibwako mu nju zaffe zitandikibwako square meter 2 ze ziba zigenda okubeera nga tusiba wansi ku floor zibayita floor tiles ez'ekinaabiro buli mu size ya 30 by 30 kisinziira buli kala gyoyagala okusiba kale nditaminingibwa nnyo kyogenda okusiba ku kisenge kuba ekinaabiro tusiba wansi ne tusiba ne ku kisenge bwe tusiba ku kisenge kala gye tusibye wansi editaminingibwa gye tugenda okusiba ku kisenge kakati ebiseera ebisinga bwe tupima nabagamba tupima wansi mu kinaabiro saidi ne saidi kati square meter zetufuna wansi ze tile zetukuwa ebokisi eno eya 30 by 30 ebeeramu bupiisi buno bwe bwaba 30 by 30 ebeeramu bupiisi buno 17. Ezigenda wansi za 40 by 40 ekiziwuusa tugiteeke ku kisenge esobola okubeerako nga tezitooweredda neegwa naye muntu bw'ajja nakuwa amagezi nti tusiikako 40 ku kisenge mugoberewo tayizo zijja kuva zizitoowa zisobola okuba bizigwa naye buno babukola nga bo specifically binagenda wa binagenda ku kisenge tubina mu kale ez'enjawulo okusinziira oli kyayagala okukola ki okusinziira oli kyayagala okusiba okusinziira combination ya colors okusinziira kiri wansi oba ne langi eri mu nju naye ematalinga kano ka bbulu olyenza ogamba nti kentekemu kano oba nka mikisinge n'eruwa kati zino tuli ku kati eno twagambira wansi bw'okikola bwoti eno egenze ku kisenge wona eno egenze wansi olaba nga kimakinga bulungi kimakinga bulungi eno plain white mbayinza okugamba plain white noonyeyo ka flower akayinza otambula ne white olaba combination kiba kitambula bulungi ate olusi okiyinza obutavaayo bulungi ng'okoze buuti olaba nti kiba kikurashinga
naye te bw'ojjawo bw'oddira eyo n'oteeka eyo kaba kamaakina bulungi. Waliyo ng'ovudde n'akali puleyini kawoola akali puleyini oyinza oleeta kano kalabu kalimu ekiba ekya bbulaaka ate neeno oba weetegereza erimu ekiba ekya bbulaaka. So tukudizayiningira okusinziira ku kyoba oyagala, tujja wano ne tukuwabula naawe ku kyolina okukola ki kyolina okubeera nga osiba. Oyinza okujja naga njagala bbulu ku bbulu. So dizayiningi zibeera nyingi. Oyinza okugamba nze okusinziira ku buyonjo engene mu grey ogirabe teraga nnyo osanga abantu abatali bakyafukyafu olaba otya ng'etambudde enneeyo tekivaayo oba n'ogamba nti gure yange kenjeetere kano katekiti nkateereko ku muwendo. So designing zisobola kubayo gwe bw'ojja n'ogamba nnyinza okwagala ttayiri eyo n'oteekawo kano n'okateekako kano oba n'ogamba koziteekeko eyo oba n'ogamba koziteekeko eyo ogamba tuyinza okusulawo nga tuziteekako kuba ebika bingi kala nyingi ez'enjawulo. Ekisenge kwogera ogiteeka olunaku lwogera osibako etayiro eyo ekisenge kikukiyiira amazzi ekitoba ekinywa bayita okunywa lwaki nti bwe tuba tuteekako tayiro eyo twagala esike ekwate mangu. Ekyamazima tayiro ya typhoid eyo esika nnyo ogiraba wansi waayo wansi waayo yetayiro esinga okusika ng'ogisibye oba wansi oba ku kisenge ekwata mangu. Era bw'ogira tayiro ya typhoid n'oba ng'okoze ensobi ng'ogisibyeko n'ojjukira oluvannyuma lw'eddakiika 3 nti tayiro nadde n'ogijjawo tayiro eno oba ogenda kutemako omutemu tokyasobola gisikako booti nekolaki nevaawo lwaki kyesika nnyo esika mangu adiyesive. So ekisenge kiyiire bulungi amazzi otabula adiyesivuwo basibeko tayizo ezo ku kisenge. Tayizo bwotaba tugenze mu kinaabiro ng'omaze ogisibako mukinaabiro twetaagayo obuntu nga buno zebayita sweeps zebayita sweeps awo ezibeta naye kati neeno ya typhoid ya typhoid eri made in China. Eri made in China. This is a typhoid strip. Strips nyingi ku katale naye eno eyaffe ya Mitwalo Kumi ezitowa mumu era bw'onyinyamu ogiraba nga olina strip ddala eyaki zigenda mu kisenge ojja kumbuuza zikola dizo bwe tusiba tayiro zaffe mu kisenge ene bw'osiba kuno tayiro kenkikulagera siba tayiro for example ogegamba eno yewoolo yaffe n'ozisiba nezigenda olaba nti tayiro zino zirina age esigalako eno nakati age eyo togireka bwoti age eyo tugizibikira na swiikuzi okiraba tugizibikira na swiikuzi twewalaki
twewala tayiro eno obutakola ki one obutamenyeka egi zino zisobola oleeta obulabe ku muntu ngaosobola ogyekoonako nemusala oba nekola ki tuzizibika naki na strip olimala okuzibika omugaso omulala ogulimu beauty obulungi bwekintu so tuzisiba tayiro ezo ku miryango bwekuti ne wansi ku mulyango gw'ekinabiro ne ku madinisa yonna tayiro ziba zikoze eki eziba ziyiseemu strips ezimu tuzikozesa ne ku shedi era tusiba tayiro ziba nga ziyiseeko kati nebbali tuzibikira na strip eno naye waliwo zino eziri metallic awo neziri neza plastic kati ebbeeyi eyawukana naka plastic okasanga kanusu kasanvu then eya metallic naddala nga ya trifold oba ya Kenya tugiyitunda $1 naye eno challenge gyayo oyinza okwagala okukekkereza emenyeka omuntu asobola ogisanga ku shedi eno ya plastic n'agirinyako bwati ekigatto n'agyasa wajasa kitegeeza nokutera agenda gyasizaamu naye eno oba wadde security tayiro yo bulungi so ekinabiro basically omuntu oba weetaaga ebintu ebifaananako webiti tabula embaweresio bwoba ngaolina ads square meter buli bwobala square meter 10 ziwe ensawo za ds biri woliba otadde ensawo za ds biri teekawo ensawo za seminti biri buli nsawo ya ds egenda nansawo ya seminti kati ezo eyo ratio esiba square meter 10 kitegeeza buli square meter zo zoyina balira ku ekyo eri standard oba osibye ekintu nga tokekkereza naye omulala asobola okukekkereza kitegeeza ze gaali 2 kasawo ebintu by'ekinabiro abayi ba lugongo kyo tebijja kugaayirwa tube twagala tufundikirire wano lwaleero show yaffe aba Okimanyi Center ojja kwadwesite nakaseero ku UG 23 ebintu byekinabiro tujja kwongera obibannyonnyola olumu tugenda kuvaako wano tugendeko mu firimu galage ku mirimu gye tukola galage tiba twogera kusiba ekinabiro kitegeeza ki so olwaleero twagala kusiibirira wano mwongere okuwagira Okimanyi Center mwongere okujja era mwongere n'okulaba bugonvuzi shops okusinzira yonna gye musinzira wano mu Uganda n'ebweru w'eggwanga Uganda tubeebaza nnyo okubeera nga mukyawagira Okimanyi Center ono Arua City Nakasero ku UG 23 bw'otuuka ku Arua City laba gate 7 mwonga obuze okuba essimu 0702285677 tukuweereze tukuwabule tukuwa amagezi ku bizibu byagala okumanya ku tiles n'ensiba ya tiles ennungi ne tiles ennungi ezikumirembe mwebale nnyo okubeera amulabi w'ebonvusho olunaku olwaleero amen. bwe byali si bwe biri ez'omulundi guno tuzze na nkuba mpya Sedduke 2023 zitandika okuyinda ku mpewo za Lugonvu's Show okuva nga 4 okutuusa nga ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Desemba okuva ku bbalaza okutuuka ku Lwomukaaga ez'omulundi guno moto. Sedduke 2023 nyola. Bwe byali si bwe biri ez'omulundi guno tuzze na nkuba mpya Sedduke 2023 zitandika okuyinda ku mpewo za Lugonvu's Show okuva nga 4 okutuusa nga ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Desemba okuva ku bbalaza okutuuka ku Lwomukaaga ez'omulundi guno moto. Sedduke 2023 nyola.